kiwa eri bakazi bannange abazaala abaana n'ogamba nti omwana wange wa kikazi fine wo wa kikazi naye ate omwana ni agenda tuka ayagala ewaabwe gwalina obusobozi n'omukuza naye ate ye tajja kuba na busobozi bukuza baana banne baali bafunye bwe buzibu obwo bwensiika mpise mu buzibu nkuzizza abaana okuva nga bato n'okutuusa kati ndi mukazi mulema nze ndobye n'abaana oyo wuuyo naye oyo naye wuuyo kati ono navaayo nga wa myezi 3 nenva ono yali wa myezi 3 nenvaayo yali wa myezi 3 nenvaayo omusajja neŋŋamba kati kantawaane n'ensi netawaana n'ensi n'okutuusa kati nina abaana tebaliiko aweerera siina mulimu gwe nkola ndunda butambala bwe butyo n'olengalenga ku bunyaanya olabe ng'abaana babukola ki babaawo eno taamu ne basoma ejja neegaana n'obatwala nga taamu eneetera okuggwako olwo zifunidde olabe nti batuula waka yembeera mwembadde mwebale nnyo ogenda maaso n'okuba nga mutugoberera amannya gange nze Waswa Emmanuel obulamu buli butya ansuubira muli bulungi nnyo tuli ku humanitarian charity era ng'olunaku lwino very special day olunaku lwaffe olusembayo mu mwaka ng'enaku z'omwezi 31 tulugaddewo n'omukyala Peace Tattoo Cream kasooke nkubuze katono oli otya ndi bulungi neyagala sinata obulamu neyagala webale kukunyirira webale kusiima kizigo enamba eri ki Erizo 704 35 22 85 tutandika omwaka 2022 abakyala nga tunyirira oye Peace Tattoo Cream gwentabire ne very special way era nga project eno yasaze okuba nga gyomamu omutwe abantu baffe abalungi abajjukira nti twakyalako maka gano agalimu abalongo ababiri baganda bange ab'emyaka 34 naye ng'ate balema oba nfuna so program eno omu ku baagiraba yali Peace Tattoo nangamba Emma jangu tugende tugabe ku bintu abantu bayise mu mwaka njingene mbakyaliriko no bakyalirako alabe embeera mwe bali Peace oli bulungi sina tabu ekisooka kya byonna neyanziza nnyo okuwuliza omulanga gwange gw'omu ku bantu abatono benina benkubira kasimu nti banne kino kiganye n'onyimiriramu webale nnyo bale ddala wele kwenda mutima mulungi abantu bano ono ye Nakato Balongo ate nga Balongo bennoonya ko batuuseeko bamaze ono ye babirye yes ono muwala waabwe muli mutya bannange oli bulungi bobeera mu kuseka tanyigangako mba musanyufu oba musanyufu nnyo weredde omugenyi omulabye Peace Tattoo ku TV yanziza mulabako naffe tuli basanyufu nnyo okuba nti omutuleetedde era naffe n'otulondayo nga twesiimye nyabo tukwaniriza twesiimye okukulabako nyabo mama w'abaana gwe mukulu wa wano bannange era nze mukulu wa wano naye ate ndi musanyufu nnyo okutulowoozaako ate era ng'omwaka guno guggwako tusuubira nti nga bwe mutuuse ng'omwaka guggwako ate entandikwa yaagwo ate egenda tubeerera nnungi ddala kubanga ebbanga linnyo tubadde nga tubeera mu kwewunika ne tukola tutya naye ne muyiya ne mutulako ne wano banne we tutuula bannange tweyanzizza nnyo tweyanzeege omuwala nina obubaka bw'okuva omukyala Hajati bamuyita Hajati Mariam okuva e Sweden ajja kwagala okwogerako nawe gye tugenda mu maaso awo wanneyanziza nnyo ensonga omukyala oyo Hajati yankubidde kasimu n'aŋŋamba Emma ng'asiima ono n'agamba mbutufaana b'ennaku zino ng'asi bangu naye omwana oyo yeetaaga buyambi obwa ddala era ye in fact nja kuwa namba ye direct ngulenga mwogera tuyinza obutala na budde bumala okitegedde famire eno oyinza okwebuuza lwaki balema balola polio
Polio amuliko ku myaka gye 8 oba gwe oli wajjo juzi wano. Namuwulirako kuba twamusoma nako tewamusomako. Oyo yagongobazanga abantu. Kati bano okusinza ku report gye bampa bangamba nti bagemebwa. Bwe babagema polio n'abazingamya amagulu. Kwe kubalaba nga bali mu mbeera gye bakola ki? Gye bali. Nabwe kitegera bulungi nnyo. So bwe kitwe kiri. Then on top of that ebizibu balina bingi waka wano. Bingi nnyo biwalaba oba wabimalayo ni kambe ku maama omukisa akunyonyolemu ko nga mukyala munno. Munno ko lineko ku bizibu ebikutwalaganya wano. Bannange neeyanziza ate okumpa omukisa guno. Ekizibu kye tusinga okusisinkana ng'abakyala abaliko obulemu. Entambula yaffe yo eri waggulu nnyo ekaluba okusinziira ku yammwe. Kati ngaffe kati mu kuva wano kitegeeza olina okutumya booda okuva wansi ejje kunone. Kati bwetuuka wano ssente zeekulamulira bw'ogoba emirundi ng'esatu n'ogamba ate n'ey'okunaka mmale gatuula. So ng'ate gw'ojja kutambula ogende ku kkubo olabe ng'ofuna entambula ekutwala. Ensonga ey'okubiri esinga ennyo okutukaluubirira ye okuba nti we tuli wafunda nga bwe mulabawo wano we tunaabira we tuliira we tufumbira we tukolera buli kimu kyonna ng'ensonga y'okweyamba. Kati bw'olaba oyo munnange kitegeeza buno obudde abatalina waaneekulula kale emmanju ak'obuyonjo gye kali naye nga bw'omanyi nti ffe tetusobola kasitamako. Kitegeeza kitukakatako okgenda mu baketi muwala waffe onnaba ng'ate akola ki? Atwalayo. Era tumwebazizza nnyo okuba nga tetweganyizza nga bwe mulaba okuba nti ayimiridde naffe n'atatulekerera. Kubanga abaana bangi badduse ku bazadde baabwe ne bagenda mbalenzi okubawa ssente ne bagenda wa naye ye ayimiriddewo ne konna ke tuba tufunye n'akagumira nga bw'alowooza nti bwe mbaleka bwe nti mbalese ntya nga nkyayagala okusoma kwange. Gloria tukwebazizza nnyo okuba nti otulese era tusaba bw'abaayo yena muzirakisa asobola okumukwatirako atuukirize ekirooto kye amalirize okusoma kwe alabe nti osanga mu maaso alitujja mu mbeera oba ati naye naffe ne tutamuleka ng'ate tumulese wabi kuba bwa tumuleka mu kaseera kano tuba tumulese mu matigga aba tamazeeyo kirooto kye. Kambuze Gloria oli mu kirasi mmeka era osuubira kusoma ki? Nze mu siniya tusaawe. Anti baatuggalawo awo nali mu siniya 2 by then we baggalirawo. Mwe musome siniya 2 emyaka 2 be bana babonyebonye n'okusoma 2019. Era papa ne kusawa ya leero nkyali mu siniya 2 kuba nze tetulina bineno bye bagamba ebya boom place mayate zoom binene ebyokusomera ku internet bayinawo nze sibiina kubanga ate kyemanyi nti no mikwano gyange be nasoma nabo ndowooza bo baliko mu maaso kubanga bo ndowooza bo basomera ku mitimbagano munnanga ate basomera ddala bba abalala bo basoma ate ekitali ku nze kuba ate sijja kwegomba kuba ate bwe nayeegomba ekinaavaamu basajja kuba be bayanguye ekintu ate ku endi yakyo ne kiba kibi nnyo ne kiggwa ng'olina osasula kati nze ne ngamba okusasulira ebyo kaŋŋume kuba n'abatasoma gye baali bayinawo naye ng'ate nze sijja kubeesingira ku bo kuba bamami bange bo tebaasoma sijja kulimba ate ne saagala nkomekereze nga bo nti kubanga tebaasoma nange nneme okukola ki okusoma nensalawo nze ŋŋume mbeerewo kiseera kinatuuka nga mukama yagadde ensome nzireyo nja kuddayo kubanga okusoma kwo nkwagala kuba kyemanyi nti bwe naasoma ne mmalako nja kufuuka omukyalo ow'ebbeeyi ow'etteeru ow'amaanyi nange njogerweko okitegedde nti nange ekiseera kituuke wiikendi nga yiiyo mama wange era mukenera akawunga kategedde ako bato bange babonaabona banywanga obuugi ne banywerako enswa ffe twanywerako enswa ku buugi enswa combination yo gogimanyi naye twanywerangako enswa ate ffene ku caayi byonna ne tunywa caayi mazzi nga bayiyeemu amajaani n'ebikajjo ne budarasini ne bayiwamu ne babawo naye wabinywako caayi atali mu sukaali awooma
Aoma nga sukali taliwo. Netubinywa. Yeze yannema. Netulya muwogo nemumunywerera ku caayi mukalu temuli sukaali naye noweegoba munnanga abakyala abaana b'abanene abali obulungi n'abanywa obulungi naye n'ogamba abo entuuko yaabwe yeeyo kubanga entuuko zaffe si zeezimu. Mwana ayogera ekigambo destiny. Kati nze nensalawo neŋŋamba nti bwe nnaasoma ne mmalako nja kwegombesa mami wange Mukama w'anaaba amuwadde obulamu. Nimanyi kye ndabye. Mwana onalabika muganda wange kuba amagezi alina mangi nnyo. Neŋŋamba nti Mukama w'anaaba abawadde obulamu nange nja balagako ku ssente bwe nnaaba nsomye ne mmalako. Kubanga nze nga Mukama nga mpadde obulamu naye nga sijja mmujuza kuba naye tanjuzizza. Tandekeredde nyamekinga shuwa nti bw'akuba akasimu kino mangu n'embiro dakike mu kitundu nga natuuse dda. Njagala nnyo obumalirivu olaba omwana obumalirivu bw'alina. Mumalirivu naye kati byonna bibaawo nze sijja mujaji nga ye Gloria Cynthia abasomye ennyo be bali obulungi kyekikulu naye nnyinza buuza Gloria ye ayagala beera ki kirooto kye tuyinza oba oliawo butafokasinga nnyo ku ekyo naye ye kikyayagala kale okusobola okufunako okuyamba mami. Awo wenyini kibuzo kikulu kuba najja tiyakimbuuziza nangamba omwana oyo. Nze kyenjagala obbeera. Nze kyenjagala obbeera si beesinga nti kubanga nze kyenjagala nti oba nkyagala naye okusinziira ku mbeera gye nkuliddemu gye ndaba mama wange abonyeebonye nnyo ne ssente z'eddwaliro. Kati n'olw'ensonga eyo njagala mbeere musawo. Akuba akasimu nti owaayo omutwe gundi bubi nga natuuse dda. Akuba akasimu nti owaayo ebigere bisanyaladde nga natuuse dda. Kati n'olw'ensonga eyo njagala mbeere musawo. Onayagala kubeera musawo mu dokita ndoza mukitegedde bulungi nnyo. So bane nsaba abalina obusobozi obuweerera omwana ono. Hajja tuwangambye omwana oyagala nnyo okwogerako naye ngenda mukwasa ku simu nja kumukulekera ennamba mu communicating mwogeraganye ebisingakawo. Kyo kyekyo kati ebizibu byababikubulidde basuula bano nti balina biki nengamba owaye ekisookerawo kuba kulya era nongamba nti katujja bayitire ku byokulya. Omukyalo ono yangambye kabayitire ku mmere. Nziza nnyo tweyanzeege maama mwebale nnyo okutulowoozaako. Ate ajja bajjawo wano wemuli. Omanyi osooka kukkiririza mwana mulabye mukyala kyayogera akitegeeza wabula tulina just kutuukiriza kirooto kyayagala kuba ekirooto kyagambye ayagala soma ate asoma obusawo nga tuba twekisa nga tulaba tukomye naye abaana baffe twabagambanga n'agamba maama omanyi nze kati kaŋŋende nkole guno n'atambuza nakati ku mutwe we nakati buli kimu naaba ng'akitambuza ku mutwe n'abitambuza oba oli awo akomyewo ndekiro yakawunga oba oli awo aleese mwogo aleese lumonde aleese emyera maama leero tukyuseeko ne tubeera mweyo embeera naye nangamba naye maama omanyi gye ntambuliza nakati eyo amageeti gano gennyingiramu agamu si malungi nsangamu obubinja byavubuka nsangamu nemugamba kati omanyi nanga mama kati nakati kamuveeko konze kati nakati omuvuddeko ogenda kukola ki kangende mukwoza kuba wengo ebasula wabweru konze kale bwatyo n'alumbagana okwoza n'atundako ku masiki bwatyo nga bwe zaatambula kale ng'olaba tupambana naye nga tatulese nga titeyeeganyiza ng'era bw'agenda akola ki akomawo so n'atabanga bano abagenda ne batadda ne bayitirayo obuyitizi abadde ng'agenda akola ki n'akomawo so naye yeegomba okusiba ku nviiri yeegomba kinga bw'olaba omuggalo nga bwe gukoze abaana gubalese buli omu asala na bibye naye ate ye asigadde nga bw'ali kubanga alimu essuubi nti alina okukola ki okuddayo okusoma kati bwe baagamba nti batuguddewo omwaka guno nti abaana baddeyo okusoma namugamba guloleba oba wandisomye siniya ey'okusatu ng'oli wansi nnyo yangamba edda maama bwe naagenda mu y'okusatu nja kugwa kantandikero mugyenkola ki mujembaddemu kuba byenkola ki byentegeera naye ebyokubuka obubuusi mu siniya ffe ejja kubanga ateekola ki ejja kunnema bwentyo ne muwuliriza ekyomukisa nti ate ne basomayo obukisi ze basomayo ne batuzzaako ate era. Okay, kakati mbwala kyosagala neerabire emboozi teyaggwa luli ekyuma kyagirya mwina kye mwangamba ku nsonga y'abaana bano nsaba tukozesa dakika nga 2 ku 3 oyiseewo omulanga gwa family omanyi family eno ababazaalamu abaana babeegana abamu ku batata baagabo tebazaala mu balema
Webityo naye ng'ate babazaalamu abaana. Olina abaana bameka? Nze nina abaana 3. Taata waabwe yalagawa? Taata bwe yandeka mu nju n'adduka n'agenda. Famire bagiyita batya? Effamire Umaru zirimu abagabo. Umaru zirimu abagabo. Baawa? Twapangisanga Salama Road awo ku Ponsiano stage. Ani? Salama Road ku Ponsiano stage. Wazaala mu Umaru abaana 3? Yes. N'akuddukako n'abakusuulira? Anzirukako n'agenda. Naye nga mwinamu abaana 4 naye lwakubanga omu mugenzi. Yakulanga ki? Nze nange simanyi kuba nti yantwalirangayo bucket emanju kuba nze nalinga ngenda mu bucket. Okay, n'atuuka nakoowa? N'atuuka nankoowa. Those are stories from the heart. Ate mama? Mpozi nze Peter natuuka nezaala abaana bange nga simanyi kuba nazaala wange namulabanga ne omu gwe nalowoozanga nti oba yesezaala wange kyesaamanya nti teyalinga yazaala ki omulenzi gwe nazaalamu abaana naye nga saafaayo nnyo kale kubuuza kumuteeka nnyo ku foosi nti ewammwewa kubanga ye namulabangawo nga ne sezaala nkola ki mulabawo ekyo muyinza okubuuza nti ozaala otya nga tokoze eki naye kyo saakinoonyereza kubanga bonna nalinga nkola ki mbalabawo naye we nasingira ennyo okukirowoozaako nga ndaba nze bwe nzaala abaana maama wange nazaala yabatuuma amannya ng'ate bannange bwe bazaala bagenda ewa tata ne bakola ki n'abatuuma. Kati bwetyo natandika okumubuuza naye maama lwaki nze ndi bwenti kutandika okukola ki omubuuza era bwe namubuuzanga ennyo nganze omu natandikanga okwekyanga ne mugamba bw'oba tongambye ekituufu ngenda kutambula nkuviire ngenda kugenda kati ng'ate bwe mugamba nti ngenda kugenda ate ng'atabukira nnyo maama we kati maama mukyala wange agenda kugenda akubuuza ewaffe tokola ki oganya okumbuulira kati awo ne ngambako nzeyi ekitegeeza tebamuzaala wano olwo ntandika okukola ki okuzuukusa obwongo bwange kati ate nga n'ekirala kale omutwe gwe gwali muki mulwaddemuuko yafuna accident omusayi ne gumugenda ku bwongo ng'era essaawa yonna ali ku ddagala naye nga bw'aba amira eddagala nze simanyi nti oba ali ku ddagala nye ndowooza nti oba amiranga naffe bwe tukola ki bwe tumira n'eŋŋaana naye ate eritasalwako kijja kitya nga n'okukola kwe nga kutono nga bino ebyokukeera nti oba abantu bagenda ne bakola nga si byaliko nga takeera naye nga ye maama we ayimirirawo oba oli awo aweereza obwana buleese emmere bukukimira amazzi kati nembeera mu mbeera eyo naye ekiseera kyatuuka nemukakatako nnyo okugenda okukola omanyi tuba bakambwe nnyo eri omuntu nga tayagala kukola nemugamba olina okugenda okukola amugjeko nemugamba olina okugenda okukola kati bwe ntyo nengezaako mufunire ki omulimu konze eyo mulimu kiggwe gwosobola n'okusoma tewasoma nensalawo akole ki agende ku bisopu emukono atandika okukola ki okukola okuuma kati ku bisopu bwe namufunira ku yunivasite ey'ebisopu emukono yakolayo emyezi 2 ne babba essomero bwe baalibba bwe batyo baamuggalira kati nentya nnyo neŋŋambako nzeyi ate ne bulijjo muvumavumako ng'akomawo leero takomedde ewo ddala kati ate awo nentyamu naye bwe nagende okutya kwange ate kwanzibula ki amaaso bwentyo nengende wamama nemugambako nze maama omanyi leero nno mutabani teyakomyewo bwe mugamba nti teyakomyewo ye teyakitya yayingira buyingize mu kisenge ekye yajjayo mpapula aŋŋamba jangu tugende ne tugenda gye baali bamusibidde ngenda okuwulira babuuza Lubulu aliwa ono tasibwa bw'oba oyagala musiba omusibira wakaawo naye omuleeteyo no muffe twakoze nansobi nnyo okumusiba neŋŋambako nze ono tasibwa ne bwantuusaako obuzibu bwonna sirina gye nsobola muwawaabira kati bwe tufaayo olwo mutuuzanga mukulu munnange ambulidde lwaki ensonga takola ki tasibwa bw'atyo kwe kundaga ebbaluwa ze ezimulaga nti ki mutabufu wa mutwe naye nga ye bulijjo takiŋŋambanga nga nsula n'omuntu nenegalya n'omuntu naye nga simanyi bw'ali naye nga bwe tugezaako okwekyanga lwaki okulaba oti bino ng'afulumamu oba ssaawa mmeka za kiro ng'agenda ewa nnyina nga gy'asula onoomulaba misana eyo ng'obudde bwakedde dda alyoka akola ki akomawo yembeera
mwe twekuumaganira mpozi ekyo oba ate kyo n'ekirala ekyali ekizibu ennyo bwe butamanya maama we yali yamuzaala. Yamuzaala nga ali mu bufumbo ate n'atafaayo kumuwaayo waabwe. Era kino nkiwa eri bakazi bannange abazaala abaana n'ogamba nti omwana wange wa kikazi. Fine wo wa kikazi naye ate omwana ne agenda tuka ayagala ewaabwe. Gwe alina obusobozi n'omukuza naye ate ye tajja kuba na busobozi bukuza baana banne baali bafunye. Bwe buzibu obwo bwensisinkana. Mpise mu buzibu nkuzizza abaana okuva nga bato n'okutuusa kati. Ndi mukazi muleme nze ndobye n'abaana oyo wuuyo naye oyo naye wuuyo kati ono navaayo nga wa myezi 3 nenva. Ono yali wa myezi 3 nenvaayo. Yali wa myezi 3 nenvaayo omusajja neŋŋamba kati kantawaane n'ensi netawona n'ensi n'okutuusa kati nina abaana tebaliiko aweerera. Sirina mulimu gwe nkola ndunda butambala bwe butyo. N'olengalenga ku bunyaanya olabe nga abaana babukola ki babaawo. Eno taamu ne basoma ejja neegaana n'obatwala nga taamu eneetera okuggwako olwo zifunidde. Olabe nti batuula waka. Yembeera mwembadde naye bwe nagezaako okubuuza nazaala wange yaŋŋamba ekyasembayo naŋŋamba ekyamazima nazaala omwana ono nga ndi wa musajja. Naye ne saagala kutta bufumbo bwange bwe ndimu omusajja muga nti omwana saamuzaala wano n'aba n'omwana paka omusajja eri yazoba nti omwana si wuwe. Omusajja n'agoba omwana bw'atyo obwongo bumujjukiza omusajja omulala munne gwe yabeerangako naye nga mu byo yaŋŋamba nti omwami oyo baamuyitanga George William Kisambira. Yaŋŋamba okwata Kamuli n'okoma e Rwanda ku masomero. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Kati ne mubeera bubi nnyo ne mugamba tukole ki? George William Kisambira nga yaliko ow'ebyedikesoni era nga yaliko mu Parliament. Naye nga essaawa zino naye yafa taliiyo. Ebyo byonna mbimanya okusinziira ku mikwano gye kuba natuuka ekiseera omukwano gwange ne nguteeka ku bakazi banne be yalinga nabo be baŋŋambanga ebisembayo nti ekituufu kiri nti taata w'omwana oyo yakola ki? Yafa taliiyo. Naye kuba taliiyo nga nina zange teyamuziika n'atamanya taata w'omwana nti yakola ki? Yafa. Oba n'akimanya ate n'atafaayo kunoonya ng'ali ku kimu nti omwana wange wa kikazi nja kuyimirira naye. Naye omwana wo Nazala yali ow'ekikazi kati ate yafuna baana banne ate bw'otasobodde kuyimirira nabo kyekisinga okunnuma. Era mu mbeera eyo bannange mpisibwa bubi nnyo. Naye nga nsaba bwe nnaawulidde emboozi eno basitoola eno ng'omanyi George William Kisambira eyali omubaka era nga yaliko n'ow'ebyedikesoni oba ebyenjigiriza. Nkusaba we nnaawulira oveeyo eri omusaayi gwammwe guno. Namuzaalamu abaana bano nga bwe mbalaba nyimiridde nabo. Bwe mbanyumiza ku sitoole zange ne mugamba mwana wange weekuume toyendanga topambanyanga kwagala ono n'oli londa omuntu omu gw'omanyi nti gw'onoobeera naye ebbanga lyonna kubanga ebintuuseeko si byangu oba ebyatuuka ku jjajjaawo kubanga lwe muviira mu buntu ne tuyombagana kuba ye mutabani we yamuwa amakenda ge n'agonda naye ate nze sobola kugonda ku lw'abaana bange bano. Ate abaana bano gyali naye yo oli aliko obuzibu. Kakati maama kati era mbadde nsaba nga bw'oli wano bye mba sinnyonnyodde bulungi
nsabye mumukubire essimu ye akunnyonnyole ekisembayo kuba kati tuli ku mutimbagano kunoonya owulire eddoboozi lye ye bwe liragirira osanga wanaavayo abakola ki abamumanyi ani gwogamba okubira essimu nazaala wange nakola ejjoko lyange saagirese ye osanga ye ababula eddoboozi erikola ki erisembayo mumubuuze ogulako eyatayo mumubuuze ekisembayo naye nga we twagenda mu maka mwe twagenda awo we baali batulagiridde twasangawo omwami aliwo yatunuulira nnyo nazaala wange naye nga n'ebigambo byamubuuza nga biraga nti omuntu yandiweredde omwana kuba yamubuuza omwana we yasoma kyenkana ki n'amugamba omwana wange teyasoma n'amugamba lwaki teyasoma n'amugamba ffe wano ffenna twasoma tetulinawo omwana ataasoma ffenna twakola ki twasoma n'amugamba katono siina we mutandikira n'amugamba waakiri wandi mutadde mu bbajiro oba okumuteeka naye omuleka nti akola guno omulimu wano ne wali tegukola ki tegumugasa talina waakola ki wasiŋŋaanibwa yasembayo ng'amugamba naye omanyi nti omwana wo akyakumenya nnyo kubanga lwaladde lejjalejja lwakola ki lwakoma nkubiriza mwenna abalina abaana nga bakola lejjalejja omwana wo lwalwadde lejjalejja we lwakola ki lwakoma so oluyingira mu buvunaanyizibwa bwo n'amaka gaki kubanga tolina bwona omugamba genda onkolereko wano toyina yembeera gyetukola ki gyetuwangaliramu naye ng'embeera eyo ejja olusoba butogera bulungi n'abaana baffe n'obuwulira omwana nga yagenda bugenzi nga bwalabye abaana obutawuliriza bamaama kibi nnyo Yeyazaala wali luddawa ali mukono tetusobola kumukyalirako lumu tusobolera ddala nze ndowooza okukuba essimu kiyinza obutatuyamba tukyalire mukyali olunaku nazaala abanyuma kulaba osanga naye ayina ebyama byasobola okunnyonnyola nze byataŋŋamba ate nga gwe ajja kusobola mu okukola ki okubibagamba then abeere ng'abalaga nti famire wano we watuufu weeri n'abaana kuba kino mami kyagezaako Emma okwogera ekyamazima kati tekikyayamba mami kiyamba giri misaayi bali beetaaga okumanya tuvaawa kyekibeera ekikulu mu byonna nze kyendaba kati ekyokulaba jjajja face to face jjajja abuulire kuba jjajja naye kimukakatako gino misaayi gyabwe kuba bano abaana babeera beeri waka nze ku sayidi yange kyembadde nteesa okuba essimu kibanga ekitamatalinga jjajja tumulabe atubuulire jjajja w'abaana era nsaba mwenna banemwenna munkwatireko ndabe nga nzuula famire y'abaana bange naye nkaaba neŋŋamba kati kitaabwe omutwe mutabufu nze maama ndi mulema lwaki tutuuka ffenna okufa ne tuva mu nsi be baana b'osanga nga basigadde mu bbanga ne maama waffe kennyini naalonga atuzaala naye tali bulungi sawa tulinayo muto waffe ate ye mulema nnyo talina kyasobola kwekolera abeera bukomero sawa yakakati baamukuba ettalo omukono guzimbye bwe guti maama waffe twebuuza kyetwalya tetumanyi kyetwalya maama waffe tali bulungi yeetaaga obuyambi bukomero kiri eri mu ba honorable kino kuli obagende hoima bukomero naye nga taxi bwoba waliwo mayiro mmeka kuba si wala kuba oluva ebusunju ndowooza oba otandika okuyingirira bukomero gyali naye nga muto wange oyo mbazaayo wali okuba nti lwaki ffenna tuli wamu nga bwe mutulaba bwe baggalawo omuggalo ndowooza bambi luli omwami yamulekangawo n'akeera n'agenda n'asigalawo yekka so baggala omuggalo nga kimu ali awo bw'atyo wamu wamulabira ndowooza ate kyamuwaggaapu okumwetegereza ennyo n'agamba kikyenagwako bw'atyo n'amulekawo naye ate n'amulekawo yamwagalirangaawo mu nkukutu nga tasobodde namulaga ku bantu be nti oba munnange ndi naawe naye bano ki bano be bantu baffe be tuli nabo
era ng'abakyala bangi tubeera mu mbeera eyo ng'omwami tasobodde kulaga bantu be naye ate gwe otunulira kino kyakuleetera ekyokulya nga tokubya ttooki mu maaso. Nsaba nnyo bane tutangaaze bannange obwongo bwaffe buddukenga mu maaso ogambe senga omwami ono andekawo kyekiddako abaana mbatuttewa okuntwala ewaabwe nga takkiriza mugamba ndaga ebeewaabwe ng'agaana ne mugamba ntwale ewaabwe n'agaana kati mpozi kyembadde nsirikidde yali ayagala ntwaleko abaana abatwale e Kasese nze gye mpuli obulizi gye simanyi nze neŋŋaana ne mugamba abaana bange mbaagala bantwalako nti amutwale e Kasese atwale abaana e Kasese ne mugamba ffe abaana twazaala magulu gaffe Mukama yatuwa abaana batuweereze kati lwaki obatwala baweereza ab'e Kasese ffe nga tuli wano tusigale nga tutuma abaana b'abaneiba nga tuli nga abataazaala bwetyo ne mugaana okukola ki okutwala abaana ne mugamba bw'obanga otwala abaana e Kasese kola ki naffe tutwalireko ndabe wa gy'obatadde n'akigaana namugamba si kibi okutwala abaana okulaba abeewaabwe oba nawe maamawo abalabeko abaana be wazaala naye naffe tukole ki tugendereko ndabe wa gy'obatadde yagaana kasita yawulira nga mbiyingiddemu n'amanya kati eno pulani ekoze eki efudde bw'atyo kwe kutulekerera mu muggalo ono omwana first born gwe yasookerako Mukama teyamubeezaawo ne tumaliriza nga tumuziisewa kuba kati olwo nali mmanyi nti twolekedde olugendo lw'okumanya wa ewaabwe naye tetwakola ki tetwamanyaayo twamuziika waffe ewa mwannyinaze mwana olw'okudawuni ono azeeko ono ne tufiirwa omwana omulala era naye ne tumuziika wa ewaffe bokojja ate ekitali kituufu therapist to kati make the story short mu nsonga eyo emboze no ogizeemu okinga gwe nze nnyinza okuba nkuze mu myaka naye eyinza okuba eyigiriza nnyo bulo wange nti mami kyayogerako kituufu tutomera abantu tubasanga Kampala tugwa mu laavu naye tetumanya kiddako ekyamazima kiri nti kintu kyenjiyizeemu kimpadde ekyokuyiga luli wankolako interview nekugamba nze mpalana nnyo nkyawa nnyo ekitonde ekyami nga kimanyira ekitonde ekikyala kyenjizeemu abasajja mukendeeza akamanyiiro k'okumanyiira ekitonde ekikyala okiwuliriza bulungi Emma uli musajja mulekerawo jjoga abaana b'abandi abaana b'abandi bannaye babeerako gye bava kati nze batugambye Naalongo ali eri alinze ono ayina n'abazzukulu abazzukulu bamutwalira ettooke kati kikyosuubiranga n'omuzzukulu tamanyi dadi tamanyi gyali kati banaatwalira ddi jjajja ali mu kyalo baŋŋambye Bukomero jjajja alinze kale onayinza omumma sukaali naye omuzzukulu aleete sukaali omuzzukulu tamanyi wa dadi gyagenda kumutwala famire ye andi ne famire gyatunyonyodde balina ssente famire bamba MP balamba siya bempi mutuyambe bannange MP mulekera okuzaala mu baana b'abandi ate ne mubakasuka bane mwefuge kale tulisivinga ebintu tuna mbasaba embozi mujiulide saga tugiddemu nnyo batabalina kyomuno kyemusobola okukola famire kyetaaga obyambi bungi nnyo kyeninga kyensembayo nga tetunasitula bintu si kyekikulu abantu abali eyo abalaba bali ku YouTube channel ya Emma Waswa tubeegayiridde ne bw'oba oyinayo 10 bana abantu bakyetaaga in fact betaaga okubajjawo wano tubaze mu nnyumba endala engazi banga balina ploti yaabwe eri Kikonge manyiyo Mitiyana balina poloti yaabwe gye kati ekitegeeza si bantu b'okumenya nti ate tulina oggula ettaka kati ekitegeeza kuzimba singa banga as'okuzimba neziba lumwezi bane tukwatagane ekintu kyangu nnyo atuwaayo ku bulooka ettaffaali omanyi gguulo ye ajja bamwangu wakukwatako kuba ye ekirooto kyatugambye kusoma naye ate twetaaga n'abazadde wajja obbaleka kuba batulaze nti oliga emagulu yabataasa kati bangamba nitugizimbamu akayumba kitegeeza bamami bano basobola otunda bye batunda basobola okukubaawo ne bakolera ebintu byabwe nebakikubulamu kwegaba embagattagatta mu miliyoni nga 6 nga tuzisonze mpolampola kati si mu bubi tusaba abantu abali ku YouTube channel ya Emma Waswa
muli bangi si mu bubi banetuzisonde kyangu nnyo bana abantu tubataase bye tujja okugamba tusaka tudduke speed kuba bana abaana bonna beetaaga osoma si Gloria yekka kati mu byonna nze ekintu ekisinza okunsanyusa balina poloti nti tusobola otutuuzaawo mami ono n'afuna bizinesi eyo netutaasa nekye tutagenda vaako n'omulamwa twetaaga omumanya bana abaana omusayide mami bino bintu bye bakola okuziika ebukojja kibi wanga byamita kisambira omugenzi abaana bano baba mu famire y'omugenzi George William Kisambira waliko mbaka mu parliament okusinza ku mukyala bwagamba waliko ne education so n'olwekyo bane mutuyambe abamanyi ku record za parliament mutresinge famire eyo gyeva n'ekikulu ekyokumanya nti abaana bano beetaaga omumanya emisayi gyabwe ne batemugenda bana birira ne bamanye we yaziika exactly ekikulu nnyo nsonga nkulu nnyo temulowooza nti ate babanoonya mbawe ebyobugagga ne maama ono ekintu ekisinza omukaabya amaziga mu sitoole ye kumanya bana abaana we nabazaala kyekikulu okitegeera maye abasajja bamanye endowooza ntibanoonyaako mulabako ne nazaala waali naye nga naye tamanyi kyebakola ki gye bamuzaala ndowooza muwulidde ensonga ezo nkugamba ensonga eva kunyazaala nejja ng'etambula mpula katereko saki kwe kubonaabona okwo kwa generations ekyo kyennyini ekyo naye nga tukwatize wamu tuyambe famire eno kale manze wasaba Emmanuel 07555555 oconnectinga nange apista to cream gibagambye bannange beetaaze ekizigo ekyomulembe okunyirira okushana namuje munkwatize wamu tusobole okukwatiza ku bantu muwagire ekizigo kyange mukiteekemu ssente ze nnyongere okuleetera bamaama akatunda sente zino zemugula ku bizigo kwenfisa nange ne bampaako nendeta ebyo ebyokulya wano so basobola okuyita ku namba ziri awo ku screen yammwe kuliko zo 0704 tuderivalinga worldwide abali Kalangala abali Fort Portal abali wano mu Uganda abali Canada abali USA abali mu nsi ez'enjawulo South Africa yonna tuderivalinga products zaffe ekizigo ekyokweyerusa tukine ekyannakyo ekijjanjaba embalabe mugaba Braka Sports abalina abakyala buno obugalo nga bwasiriira buno tubujjako mu nnaku mbale so Balongo temuji obore tujja bukola koja Balongo tolina bugalo tujja bukola ko Gloria sigena mukiriza kweyerusa wakyali muto wetaaga myaka gya bapambanyi katufune ebintu byaffe bannange Banange mami yasanyo banange mami omwo yasinga okwagalwa kitegeeza lwenkoma onsombe nnyo omwo
Mu byonna basanyuse naye bangambye basanyuse. Basanyukidde omwo. Byonna mami byonna nakisanyukidde. Naye omwo mundaze nnyo mu mwagala. Wetaaga kuyonja. Tugenda yita mu mwaka. Tugenda kulya omwaka. Bannange tweyanziza nnyo, bannange tweyanzege, bannange mwenna abalabi bannange. Bannange ate bannemwogere bannange okwagala Emma bannange kubanga bannange azuula abana bye mutasobola ate mukutuuka bannange. Tweyanziza nnyo, tweyanzege bannange. Mukama yeebale. Kati omanyi nze ebirowoozo byange bisinga kitunulira nnyo bingi ebyo bisooka mu butuufu. So kyekyo please neyanziza nnyo. Wangambe enamba ensibi eriti soma. Bannange Tugenda kugula amanda. tweyanziza nnyo, tweyanzege. Bannange tweyanziza nnyo, tweyanzege. Munyimidde akayimba Kalonda yabadde muti Mwene ensonga museke mukwemu tyoni nze n'omuwulirako bibbulu. Agambye ata Katonda. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Tumusinze, tumugulumize. No, we give a smile, we make a difference. They was Emmanuel. Naye nga tubagaliza birungi byokka, tubagaliza omwaka omujja, manyi tugenda kikuba 2022. Naye nga basiponsita tugite senta be batusponsalinze kino. Bannange tusaba bannange mumenye likodi bannange, mukole bannange ebyafaayo bannange. Ekizigo kyange kikole mutusabire emikisa. Bannange tusabira kampuni ey'ebizigo eya Pista. Mukama akugaziize kubanga Bayibuli egamba nti alina omukisa oyo alabirira abanaku. Tusaba Katonda waffe Taata otuukirize ekyawandiikibwa ekyo. Tusabira Pisa oyongere nate okumugaziya nga bw'atulowoozezaako naawe mulowoozeeko nti na buli yenna anaawulira erinnya eryo n'ebizigo ebyo abyagale ate bimukolere. Litegeeza emirembe ate kitegeeza obuwanguzi kubanga aba n'emirembe oba n'obuwanguzi. Mami tukusabidde Mukama akutwagalire. Tweyanzege.